Mukaefuba w'okunyweza ebyokulinda mu ggwanga gavumenti yasalawo okussa ebitaala eby'amaanyi g'enjuba ne kamera ku nguudo ez'omu Kampala n'ebibuga ebikulu. Bino bibadde birina omulimu gwe bikoze ogw'amaanyi ng'abakozi b'ebikolobero balabibwa butereevu ku butambi. Mu kiseera kino abantu abatanategerekeka batandise okunyagulula ebitaala bino, embaati za sola, baatule ne kamera, ekintu eky'obulabe eri ebyokwerinda by'eggwanga. Kino kireka ebibuuzo bingi ku ani abibba n'okubisalayo. Mu kiseera kino ku Nile Avenue ebitaala ebisinga obungi tebikola nga n'ebimu embaati za sola zaggyibwayo, ne ku Jinja Road ku nguudo endala okuli Kabaka Njagala, Mukwano Road, Kibuli ebitaala tebikyakola nga batule baze bazibba n'embaati za sola. Tuwandigambye nti baana ba ku nguudo oba ababbi aba bulijjo, naye bw'otunuulira ekyuma okubeera embaati za sola, batule ne kamera, kizibu omuntu wa bulijjo okulinnyayo nga talina mmotoka ey'omukono giyite crane, so nga ne batule bazibika mu nkokoto nga tagitaddeewo kizibu okumanya nti awo weeri. Kitegeeza era bayingini abaabissayo be baazibba. Wakati nze nga sisobola kumanya nti batule eno eri saidi wano nenjijjamu. Kati nga bwe bakola ebikwekweto ebyokubba boda ne bagendako eyo ekatwe wa yonna gye batunda sipeeya, kati bagendeko neyo gye batunda sipeeya wa batule oba kiki basobola okuzuula batule ezo. Ku luguudo lwa Jinja Road tebakoma kutwala bitaala wabula ne kamera nga waliwo emmotoka gye twasanga n'abantu abambadde obukooti obwa kiragala ne kacungwa nga basalayo kamera ezaateekebwa ku nguudo okutangira obumenyi bw'amateeka. Bano balina emmotoka ey'omukono namba UBG 146F, ekyuma ekikozesa amasannyalaze okusala ebyuma, ennyondo n'ebyuma ebisumulula natti, okwosaako ebipima omuliro n'ebirala. Bano baali bakola budde bwa lwaggulo okuliraana poliisi ya Jinja Road nga tewali muntu ayinza kubasuubiriza nti bamenyi b'amateeka. Twakubira atwala tekinologiya mu poliisi SCP Yusuf Sewanyana nga twebuuza oba basala ebikondo bya kamera abamanyi, n'ategeeza nga waatabamanyiiko era yatuukawo alaba ogubadde. Sewanyana yabasanga basala kikondo okuli kamera, n'ababuuza lwaki bakola ekyo, ne bamutegeeza nga bwe bakolagana ne KCCA. Who is like our boss, coordinate our project, I think our KCCA. Bamutegeeza nti baakagyayo kamera 3 nga bazitwala ku KCCA n'okukyusa embaati za sola. Do you also remove the cameras? Yes, the cameras we have to. Because so how many cameras have you uninstalled? I think three. Sewanyana yakubira abekikwatako mu KCCA nga tebakwatira n'alagira abasajja okulindako okutuusa KCCA ng'ewandiikidde poliisi. Naye as we stole, please don't. I'm going to talk to the regional police commander to seize this. Kwolwo abasajja bannyoka naye enkeera bajjayo kamera eriraanye poliisi ya Jinja Road etunudde ku Archer Road n'endala etunudde ku Jinja Road. Zino kamera zaali zaateekebwa ku bikondo byebimu n'ebitaala. Mu mateeka w'oba okola ekikolwa ng'ekyo otegeeza ssaabaduumizi wa poliisi era bakuwa abasirikale okuva mu kitundu ekyo. Twogedde n'abamu ku be tusanze mu bitundu ebyo ne batubulira nga buli kitundu kye baateekamu ebitaala bimala ebbanga ttono ne bizikira olwo obumenyi bw'amateeka ne bweriisa enkuuli. Babiteekayo kumala nga mwezi gumu ne bifa. Era ogenda okuyitaayita ebbali olw'eggulo nga tebyako ekiro. Kituufu bibadde bikola naye ennaku zino ate ndaba tebikyakola oba lwaki simanyi, naye nga byali bikola babiteerawo. Kati okukuuma ebitaala bino era mu butuufu balina okukolagana ne bano abaana ba bodaboda babeera nga bayitamu ne bakolagana ne poliisi awo basobola okutereeza embeera, kubanga naffe bino ebitaala bituyamba nnyo. Kati we bw'olaba wano Jinja Road. Eyali omwogezi wa KCCA Julie Bukirwa agamba nti ebitaala bye babbye byetaagisa obukadde 600 okuzzaawo. Okubba kuno kukosezza nnyo ekitongole kubanga mu myaka nga 2 KCCA efiiriddwa ssente eziwubira miliyoni nga 600 kubanga abantu babba zino batteries nga tali tulina ozizzaawo. Agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma ebitaala bino. Naye twagala ate okutwala omulanga eri bannakampala mwenna tulabe nga tukuuma ebintu bino gavumenti byetaddeyo okulaba nti abantu tebabibba. Kuba wogamba nti nno buli muntu nti omuntu agende akuume ebitaala ogwo mulimu muzibu nnyo.
okujjako kamera ekisobola. Bukiru agamba nti kati bakyusanga batule tebakyaziteeka wansi mu ttaka wabula baziwanika waggulu ku bikondo. Amata ge twasooka okuteekayo nga batule tuzissa wansi. Nga kese kati tukoze battery zino tustadde waggulu ku bitaala ku mataala okulaba nti kizibuwalira yenna eyandyagadde okujja okuzibba okubeera ng'alinnya omuti gw'amasannyalaze guno. Kyokka waliwo ebikondo bye tulabye nga battery ne sola babiggyeeyo. Gye buvuddeko poliisi yakwata abantu mu Kisenyi ne Nakasero be bateebereza okutunda battery za sola enzibe. Ebisingawo ku mboozi eno birinde mu lupapula lwa Sunday Vision ku nnusu 12 zokka.